Ekigo Gumbya Sinzigwa ekiteekebwa Bukedde Farmer 10 Lady Embotikizi kizeemu mu Bbugumu nga omutendera gw'okusunsula gwabadde ku kisaawe kya poliisi Mpigi. Mwabaddemu amasiza 6 okuli Mawokota yakyazizza, Busujju, Singo, Butambala, Busiro ne Buweekula nga mwetabyemu abamegganya 30. Ekigo kyaguddwawo maneja wa Bukedde Farmer Ronald Sebutiko, abavugizi b'empaka zino kwabadde ab'ekitongole ky'amasannyalaze ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited, kampuni entunzi y'ettaka eya Info Trust, Jula Motors etunda pikipiki ne tukutuku. Mawokota ne Butambala be baguddewo empaka zino n'amasiza amalala ne gagoberera nga bazannyidde mu rawundi 3 era we zaggweredde nga abantu 4 okuli Nsubuga Marvin ow'Ebusiro, Kyeyune Steven naye ow'Ebusiro, Mabingo Sula ow'Emawokota ne Kezimbira Lubowa era nga naye ow'Ebusiro nga bayiseewo okugenda ku mutendera oguddako. Empaka zino ezanyumidde abalabi zeetabiddwako omumyuka asooka ow'Akayima era akuuma entebe y'Obwakayima mu kiseera kino, Hajji Hassan Kagango ne yeebaza enteekateeka ne Radio Embotikizi olw'okuteeka ekigo. Bwe muwulira nti ebintu nga bino bisse mu kitundu mubyenyigiremu nnyo kubanga abamu mufuniramu entandikwa. Abavugiriza okwabadde Thomas Tonda avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze mu bitundu by'amasekati okuli Nateete Mpigi n'akulabye ategeeza nti aba EDCL bawagidde ekigo Gumbya okwongera okukwatagana n'abantu bonna okuyisaawo pulojekiti ze balina naddala abo abeenyigira mu kubba ebintu ebikwata ku masannyalaze. Tukoseddwa nnyo abatamanya ngamba abajja ne batwala waya z'amasannyalaze basala ebikondo ne babba n'emmita n'ebintu ebirala byonna eby'amasannyalaze. Kale nno twalabye nga abantu baffe bakuŋŋaanye tugamba nga tunyumirwa ekigo kino ate nga tugende mu maaso n'okubategeeza batukwatireko beekolemu omulimu kulaba nti tulwanyisa ensonga ya vandalism oba obubbi bw'ebintu by'amasannyalaze. Ayogedde ne ku nteekateeka ez'okubunyisa amasannyalaze ku ssente ensaamusaamu. Osasula emitwalo 3 gyokka n'ofuna amasannyalaze, n'olwekyo twagala abantu bave mu mbeera eri gye babaddemu ey'okwagala okukozesa amasannyalaze mu mitendera emikyamu. Tonda era ayogedde ku nteekateeka ya weetereze ekyagenda mu maaso. Gavumenti ya Uganda yayongeddeyo negamba twongere emyezi 3 okutuuka nga 31 Desemba. Tusaba bwe yenna ng'alina obuzibu ku mita ye oba ku masannyalaze nga tegatambula bulungi ajje mita baagitwala mita walimu okuteekako amasannyalaze amasannyalaze gavaavaako ebyo byonna tusaba ojje. Ye Mukisa Esther okuva mu Info Trust abawadde ettaka erinaawangulwa agambye nti bateeseteese ettaka mu buli kitundu ery'omumegganya n'awangula empaka zino. Omuwanguzi agenda okuwangula ekigo ettaka atwala 5 ku 10 kyapa, wabula ate babadde batulondedde Mpigi naye yenna anaawangula ng'ali Kayunga Road ali ku Hoima Road mukwano nga gwe gy'oyagala mukwano gye tugenda okuwa ebyapa tubiina ku buli luguudo lwonna. N'abadira Motors nga bakulembeddwa mu kitunzi Simeo Centamo bazze n'ezimu ku tukutuku ze batunda okuziraga abantu. Annyonnyodde lwaki basazeewo okwegatta ku Bukedde Farmer mu kigo Gumbya nga batumbula ebitone. Tuleeta ebidduka ebirungi ne mutuwa ssente ne mubikozesa naye naffe tukkiriza mu kutumbula ebitone. Ayogedde ne ku kidduka ekya Passenger. Twabaleetera ebidduka ebirungi bino ebyetikka emigugu naye tubaleeteddeyo n'ekidduka kiri emabega wange kyemulaba nakyo kyetikka abasaabaze. Maneja Sebutika alaze essanyu olw'abamegganye obukodyo bwe boolesezza. Kibadde kinyuvu nnyo abasajja batulaze obukodyo bwe bayina era wano olunaku olwaleero tuvaawo n'abantu 4. Yeebazza abavugirizi bonna abatambudde nabo mu kigo Gumbya Sinzigwa okuli EDCL, Dura Motors ne Info Trust. Bannaffe aba Info Trust abatuwadde ekyapa kye tugenda okugaba ekyapa ekyo poloti ya milioni 25 olina n'omukisa okulonda waawo okyagala wettaka eryo. Twebaza bannaffe aba Dura Motors abatuwadde pikipiki tugenda okubanga atuwa omuwanguzi ow'okubiri. Njagala okwebaza ne bannaffe aba UEDCL bataddemu ssente nnyingi nnyo okulaba nti kampeyini eno tugitambuza tugikutuuseeko wano. Bannaffe manyi balidde ddala. Abamegganyi n'abalabye ekigo beebaza Bukedde Farmer olw'okukitegeka. Gatumaliriza ensonga empaliriza okujja mu kigo kino
bantu kukunyooma na kuzuula biki bye tusobola ffe nviiridde singo ekigo kino nakyagala dda neyanzanya ababukedde nebaza amakampuni gonna agatutaddemu ssente nzanya emizanyo egy'enjawulo naye omuzanyo gw'ekigo gwankwata omubabiro. Nsanyuse nnyo okulaba nti abaana bange be natendeka basobodde okuwangulayo kale ababiri. Tubadde tufunye omukisa okulaba ku bintu bye tubadde tuludde ebbanga tekola kinga tetulaba. Basanyufu nnyo era tusaba mukisa guno buli mwaka gubeerewo. Timothy Mukisa ne Joseph Kinobe bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.